era jeno bwe tunaba bakusinkana siinayo kigambo kye nsobola kulumamu buli kimu kirina kubanga bwe kiri basiraamu abaggalirwa baleetebwe mu makooti bavunaanwe basalirwe. So ye mukulu Ssekakiti ye yagamba nze sijja kusirika era nja byogera era akakasizza n'akugamba nti n'essawa ya kakati n'ekibawo n'apintinga General Muhoozi Kainerugaba abimugamba nga teyeerumyemu nga tatidde nti abaana bali mu makooti abaana bali mu makomera baleetebwe mu kooti oba balina emisango basalirwe basaavinge. Nga tukyali ku nsonga ze zimu kubanga yogedde ku nsonga za Kiwamba bantu waliwo amawulire ge tufunye nti omukyala Nina Rose Mbu yakwatiddwa. Simanyi oba bituufu tetunaba kumanya ali mu kkomera ki oba ali side ki ogaba nga amawulire amatuufu naye mbadde n'akafuna so tujja kubanga tweyongerayo kubanga twegendereza amawulire ago tufune information entuufu oba bituufu oba nedda. Nga tukyali era nga tukyali mawulire ag'enjawulo juzi waneno gyevuddeko omwana muwala Florence Nampija yavayo n'akola ekiwandiiko ekinene bwe kiteera ekiwanvu ennyo nga yeebaza BBS Terefina okubanga yamuwa omukisa n'asaavinga emyaka 10 bweddu ng'aweereza Abanayuganda. Era ebibuuzo byasigala bingi. Nampija bamugobye, Nampija bibadde bitya, kakati amawulire amatuufu gagano nsonga ki ebyaddala yali si wa kugenda naye ensonga entuufu zizino lwaki yagenda. Nabadde ndi eyo omwana nampa bwino naŋŋamba Nampija yali yasaba liivu nga bajapuloovinga kati bye bajapuloovinga ate n'ateekamu ne medical leave nga medical leave teraga ddi lwanadda kwega ndowooza nga alinamu issues ze ayagala kgenda ajjanjabwe oba proposal no baŋŋamba yabaawo naye si mu ngeri eyaffe gye tumanyi so ne tukusanyukirako nnyo njagala nnyo. I love that she loves to keep her staff private and in wanting to keep the staff private fe abanoonya amawulire tusobola ganoonya kati nawulidde mbu the proposal happened but I'm not so sure naye ate yagimpadde kyaliiwe but that's not why she left. So when she asks for medical leave I think the questions were so many. Wachi kino alimba oba kiki oba kino oba kiri so omukyala n'awulira naga nti ate nze ayagala okugenda okunzijanjaba ate bataddewo embeera nti nnimba waki nsaba liivu kati waki nkola bwe nti sima baboosi be mubaali bamugamba sima balina bye baali bawulidde oba byali biki. Omukyala n'agamba maani n'emyaka giigi eno 10 oluusi you feel sorry for people. Ebino byatuuka ku Uncle Patrico baava mu kalulu nga bamaze okukamukuba ate olowooza CBS yali eyagala omuzza amangu ago okwegayirira okwali awo okumanyi nga bano bonna bakyaliibe Abe Mukiibi Sendi beegayirira management omusajja akomewo akole esimu zaavuga mbu paka Lubaga agana omusajja affe mumukoze mutya era okumaliriza nga ndowooza baga kamalegga but I think the whole experience gye yayitamu awo n'agamba I think when the opportunity came for him to vamush n'agamba kampitemu oba ebyo ebintu bibeerawo nnyo naddala sijja kwogerera businesses ndala but oluusi ngamba nina mukwano gwange nga yiye entuufu yali si wa kugenda naye ebibuuzo ne bibaamu bingi n'alaba ate kumwegayiriza ndowooza n'agamba nti kankite
byonna bigenda mu maaso era nga tukyeyongera okuba nga tutunuulira ensonga ezitambula waneeno mu ggwanga Uganda. Juzi gyovuddeko waneeno twafuna amawulire nti Bebe Cool ne Alien Skin bayawukanye bubi nnyo era ne wabaawo ebibuuzo bingi lwaki baawukanye era abantu abamu ne bavayo ne bagamba Alien Skin nti tosiima omusajja Bebe Cool akubeereddewo kakati mbu ekyabawukanya ddala ensonga yindi entuufu. Sente zezayawudde Alien Skin ne Bebe Cool. Kati Alien Skin mbwe bamuwe miliyoni 4 n'agaana okuyimba teyalabikako. Inti teyayimba kwa Unstoppable teyajja. Ng'ayagala Bebe Cool mbwe amwongere sente nti Bebe Cool yakwata miliyoni 4 mbunaga wa Alien Skin mbukati Alien ye n'alowooza ti Bebe amubbye mbwamuwadde entono. Omuzimu guli mu ssente bantu bange, omuzimu guli mu ssente era ssente yesinza okuba nga eyawukanya abayimbi n'essaawa ya kakati olutalo lwolaba waneeno naddala mu kuwenja akalulu. Era ono avuddeyo n'agamba nti okuwenja akalulu ka NRM naddala ka Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni nti kaguddemu nnabe. Bino okunoonyeza Pulezidenti Museveni akalulu kulabika kutabuse. Abasinga mbadde musekerera abayimbi, mbadde mulaba abayimbi nga bayimbira abantu nga tebeenyeenya, n'abayimbi ab'amannya Bakenzo baani oba bayimbira abantu kulaaleza NRM abantu babanga abaafudde. Abantu batukogamba bayeno silent majority. Era wabaddewo n'abanene mu NRM abatandise okukuba abayimbi bano olw'ogworo nga bagamba nti ensimbi beleza bwereere tebalina impact kulaale. Kati no kyatuse ne kuba agent aba President Museveni. Mwami Daudi Kabando mbaka we Kasambya yabadde mu Busoga eyo n'alinya Katuuti n'atandika okwogerera ebigambo ebitakwatagana ku Kyagulanyi. Mwayogedde n'ekigambo ekigamba nti Kyagulanyi bwe yali Mubende yagamba abantu nti bwajja kuba president omuntu gwasooka okusalako omutwe ye President Museveni. Abasoga batandikiddewo kumugamba nti olimba era batandise okumuŋŋoola n'okukyankalana n'okwogera kwende kukomaawo. Sooka olabe vidiyo eno. Platform yali eno Bobi Wine ene Busoga. Onayogedde mu njagala tutumwagala. Kakati bwe yabadde waffe Mubende. Njagala muwaba wano omuntu wamutegeeze nti olulimi lw'okukyusa akalulu alukyusemu akalulu akasabe bulungi. Bwe yabadde Mubende yagambye nti bwe naakwata obwa pulezidenti omuntu gwe ngenda okusooka okusalako omutwe ye Pulezidenti Museveni. Kakati tuyinza kusalawo ababazeyi tebakimanyi nti kati ensi etambulira ku mutimbagano. Kyagulanyi abeere Palisa naye kyayogera owe Mubende n'akifuna there and then. N'abeere Mubende kyayogedde owe Busoga n'akifuna there and then. Kati bo balowooza nti propaganda akyakola. Bwe yalowoozezaamu bagambe Mubende ng'alowooze Mubende wala nnyo abantu okuba nti baawulira Kyagulanyi byayogera kulaale. Kumbe Kyagulanyi abeera live guno omulembe gw'abavubuka, abavubuka abagoberera buli kintu. Kati ekyo tebasobola kukitegeera nti propaganda takyakola. Abantu bafollowinga kintu Kyagulanyi kye yakola nti buli muntu yamufuula munnabyabufuzi, buli muntu agoberera ekigenda mu maaso. Mujjukira bulungi era Twaha Kagabo yali Mubende ku kituuti mu bawagizi ba NRM wakati abayitirivu n'ayogera ebitakwatagana ku Kyagulanyi n'afuna obucupa obwamujja ku stage ne laale kateeko maawo. Kati ekyewuunyisa nti mwami Kyagulanyi bw'ayogera ku Pulezidenti Museveni abawagizi be bakuba enduulu, abawagizi be bajaganya. Kyokka kulaleza NRM, aba NRM bwe boogera ku Kyagulanyi babagajambula. Naye nga babagajambula abawagizi ba NRM abalina mu t-shirt eza yero. Kino kikulaga ki? NRM tekyalina buwagizi. Nabo mu mitima gyabwe bakimanyi, n'ababadde batakimanyi batandise okukiraba. Nize mpulire
nize mpulire Honorable Kabanda bwa defending ekintu ekyamutuuseeko ng'ali mbusoga eyo. Kubanga atero gamba Nuupu teyina bantu, Nuupu tebana bantu, naye yabadde mbawagizi ba Mwami Museveni. Ne bamugamba olimba. Mu byobufuzi bya Uganda kino kibadde tekibangawo abantu okukuŋŋoola ng'ate oyogedde ku opponent. Kibadde tekibangawo. Kati aba NRM bagenda tandika okujja Kyagulanyi mu kamwa mpola kuba akasajja bakawulira. Abantu bakoowu, abantu bagala nkyukakyuka. Wange tuvudde nkomyewo n'omusajja wange wa Piero yo. Ono omwami alina engeri gy'analayizingamu ebintu bye. Ye alina engeri oba nkyogere ntya. Ye yatugambye wa Piero yo naye oyinza okugamba nti wa NUP. Obudde ne bumala mu kutimbula kujjayo ebipande. Kubanga ganookirize President Yoweri Museveni oje kumwe biyaronda ba RDC ba RCC ba diso what ayina benganda zibabira bawarabe batabanibe bako kati kikulekawa omanyi abantu kubeera ku mukolo gwo ne bayimba obuyimba bwa mujjawo mwenno mwe mwetereze kati gwe RDC wembaale RCC wembaale ne secretariat ya NRM mazima eyo mukubani wanji mukubani kale biswazi kubanga kitegeeza muzeeyi waffe General Yoweri Kaguta Museveni Saabalwala mumulimba Electoral Commission kijirekawa Tuli naye tubaawo kubanga tugabatuusaako nga tuvuddeko eyo waliwo amawulire agatambula naddala ag'abaami bana Kenya ababadde bakwatibwa waneno mu ggwanga Uganda. Boogedde ebintu bingi ne boogera ku zi safe house naye katugendere ddala kwona ina kyabyogerako. Tugenze mu deep politics. Mpuliriza bulungi. Abasibe be baasiba bannakenya babatadde ne baddayo Kenya. Ne balina ebigambo bye baatugambye nti baabasiba ne muganda wa Jenoomu e Uganda gwe bayita Kayindo Otafire. Era Jeno anoonya muganda we tamulaba. Awo tuvuddewo. Nguzeeko emabega. Museveni bwe yali ayagala twesige Erias Lukwago yateekawo Jennifer Musisi. Jennifer Musisi n'azannya data game. Erias Lukwago n'azannya ki? Kirini game. Bad cop, good cop. Nga kyekiruubirirwa. Museveni yali akooya abajja, bameeya abajja. Buli ajja omupya abalina onnoonya engeri gy'amukola putinga. Buli ajja omupya abalina onnoonya engeri gy'agenda omukola putinga. N'agamba kati kanteekewo owange yabeera awo. Kati nga mmwe bannayuganda okwesiga Erias Lukwago abaali mubanjizza ne mugamba nti owaayo ekibuga bukyanga ofuuka mmeeya nga tewali kikolebwa. Ne bakuteerawo kano nti tasobola kukola kubanga waliwo abamulwanyisa. Bani ba Jennifer Musisi. Nga nammwe mulaba live example. Jennifer Musisi ng'ali mu kumenya mayumba g'abantu atutte mu kiyosiki abantu bamukyaye. Nga alternative y'abantu mu Kampala ye Erias Lukwago. Era tukankabulidde kumpi emyaka 15 Lukwago gy'amaze waawo. Giwera 15. Mpuliriza.
tukyali ku kinyusi waliwo kyenjagala okutunuza Museveni bwe yali ayagala twesige koloneli kiki kye yakola yamanya nti bannayuganda bajja kwebuuza ebibuuzo nti amwe nti wangi ababadde awamu ng'omu abadde minisita wa munne owulira mwe ababadde awamu ng'omu abadde minisita wa munne kiki ekibaawudde kiki kye yakola baayagala ku mukyalo omu ng'ensonga emakinga sense mu mitwe gy'abantu ne bavuga eyo owulira ffe ne twesiga buli we twabeeranga abaagala okubuuka nga bamukwata bamuteekayo katuga omusajja bamubonyaabonya buli we babanga abaagala okubuuka bannayuganda nga bamukubamu katiya gaasa awo baleeta balinayitwe baani tuli mu deep politics kati saawa zino bakugambye Kayindo otafire muganda we amunoonyereza ebbanga naye Museveni abadde yamusiba era bamusibye n'abaki ne bannakenya bannakenya bye boogera bonga bo bituufu bye baalabye naye ekibuuzo sisi ku riputi awo we wali question nze ku lwange 95% si ku riputi lwaki nti generali abyogedde tuganye omwesiga tugamba tunalabawo nsonga nnyo yanjawulo ebaawula osegedde ebaawula ne Museveni tetunagiraba nnyo kiki kye bakola kati batuteerawo ensonga ez'okwesiga generali Kayinda otafire nga batulaga nti bali balina obutakkaanya ne mutabani we oba muganda we bamusiba ali eyo mu kkomera bwe busungu obwo bwayina kitegeeza ki nti bw'aba ayina kyakoze kyonna bwe matuugo kimakinga sensi aba akwata muganda we oba otegedde njagala mutegeere ebigambo bino bannayuganda omuntu yenna atali ku mugongo gwa Robert Kyagulanyi Ssentamu oyo enemy okategedde ekyo mukiteeke mu mitwe gyammwe bano abasajja tetubawaggaapo obuyinza ffe tubuyina saawa zino buli mu ngalo zaffe Museveni ayagala kubutujjako alwana nnyo kimulemeredde naye akimanyi tasobola tuwangula okategedde Madi tukyaliyawo ne zireeta ono nga ayogera ku nsonga z'omwana mulenzi Ampe Lawrence omwana mulenzi oyo tebanamusiba era yavuddeyo n'akola akatambi n'abagamba nti amawulire agatambula nti bamusibye nti tebanansibako era nkyaliwo era ndabyeko nga awadde na update nti olunaku lw'enkya ajja kubeera live naye ono alina kyagamba nti wakuba yakoze statement n'agamba nti obanga ositandiga ng'oyimirira ku mazima olina ogayimirirako wekka kati ono ekyo alumbiddemu omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobby Wine yagambye onuvuga basibye wa prison if you stand for the truth be to stand alone choka Bobby Wine gwo siba waneno ng'ovuma bayimbi banna abatakuwagira n'abantu bonna abatakwagala mubabole abantu abo babi mubabole mujja kutulugunyizibwa mubabole lwaki tokkiriza n'obiyimirira mu wekka naawe kati awo kiraga nti ovudde mubasibe mu baana bonna be basiba Bobby yanga bonna bavuddemu bedi mutwe simanyi ba Bobby Giant simanyi baani bawesa mufumbiro bonna bavuddemu kati bonna balaga nti buli gwe basiba if you stand for the truth be to stand alone ndowooza olaba naawe ebigambo kyokose bano tulekanira era banaye omuntu atampagira mubi nnyo mumuwoole era we naaba nfuza president njaba kola bwenti kyoko ogamba osobola okuyimirira mu wekka mbu woba oyimiridde ku mazima kati gwe toli ku mazima ekitegeeza Bobby Wine tugambe nti gwe toli ku mazima lwaki bamala kumusiba n'olyoka ogamba nti ayimirire yekka gwe neewuunya n'abakuwagira munsi muno buli omu ayina engeri gyategeeramu ebintu bye era ayina engeri gyabyanalizingamu kakati oyo naye ndowooza ye naye nga omwana mulenzi oyo Ampe Lawrence omusirikale w'amakomera tebanamusiba
gyali era bagambye nti nze wendi tebanankwatako nti natambudde bulungi bampise mu disciplinary committee neŋŋendayo bulungi e Kampala nti era olugendo lwange nenkomawo era gyakolera bulungi nnyo nti nze tebanankwatako tebanansibako ndi bulungi nnyo. Webale kubanga wekumidde ku NCK TV tuweerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde butereevu amawulire nja kubanga nga kuwa era nja kubanga nga kutuusa kuwona woli wona wosinzidde. Mwebale kutambula naffe tusimanyu era tusimira ddala tofaawo.